ekutusibwako. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulungi achekumidde ku Salam TV. Amanya Ibrahim Bagalaliwo. Kigudde wani olunaku olwaliro kigudde wano waffe wennyini otugenda okusinzirira mu kibuga Kampala. Wekigwiridde wetugenda okusinzira okuweereza gwe munaffe ataba ali ku MTN akozesa MTN Momo okugula ensenene. Wadde ensenene sinnazirabako gwe ali ku Afro Mobile naye njagala okwebaza gye baleke gy'otusaka engalo olunaku lwakuna njagala okugamba osiibye otya eyo bitambula bitya omwaka nno gugenderera November tunaatera omukuba olukumu mutwe obusimu balandiroodi batandise obukuba ab'omukyalo batandise okuteekateeka nti owaayo onajja tukubalireko ngajja we nabagambye abantu abagenda mu byalo ne musomba ebintu by'abantu naye gwe notasobola mutwalire wadde kilo ya sukaali wadde omuceere wadde ki okola kya bwereere okitegeera olunaku olwaleero tugenda batuwayamuko n'abantu batubuulire omwaka guno bagulabye batya wadde tegunnaba naye gunaatera guli mu koona bwe guti so bagenda tubuulira biki bye bafunyemu biki batasobodde funa bibayisa bitya ate omumanyi wa Salam TV officially mugenda bamukiwulira wano olunaku olwaleero officially omumanyi wa Salam TV 226 aba Northern tujja simanye kigambo nyinza kizza ntya mu lulimi lweyo naye nga abantu ba Northern tugenda batujja tubeere nga tubasoya ebibuuzo musobole okuba nga mwewangulira umura ne bannaffe abamakam travels musobole okuba nga mwewangulira piki nga we mwakirabye abantu b'ebusoga twabalese bakyawankawanka baagala kudda ne tubagamba muline nga tuzze e Kampala naye mu aba Northern tuli nammwe obutasukka nooza weeksinga 2 okuva kati tugenda batuli Northern era omunawulira nga ntandise okwogera olulimi ng'omanya nti ekintu kikoze eki ekintu kitabuse njagala okwebaza bannaffe aba KCCA buli wenkuba weetonya batusaayira omuddo ekyo njagala okyebaza mwebale nnyo okuuma ekibuga Kampala naye ate abantu abayita mu muddo gwa KCCA ensobi mukola y'amaanyi abasajja bajja basa abasajja banoonya ssente naye kansooka ensala ekkubo kasoke nsale kubo mbere nga mbabuuza kati ndi eno okitegedde kibuga Kampala bwe kityo bwe kiri buli muntu amakubo bagakola babateerako obupande naye kyenyagala okutegeeza abakola amakubo obupande obwo wakye mubuteekako mu lulimi Oluganda n'ogamba nti go slow people at work genda mpola abantu bakola waliwo omusajja w'engatto gwe njagala obbuuzaako ate kati njagala sooka sala buuza ku musajja w'engatto omanyi kati tumalako omwaka tulina okwambalayo ku ngatto ez'omulembe musajja w'engatto wuuno musajja w'engatto njagalayo engatto annaye baba gye bali Salam TV ogimanyi ebeerawa sinagimanya bingi naye ebeerawa njituuseeko nga ndi wamaanyi ndi munene gwe nno otambuza ki ntambuza bino bya Jumia delivery abajumia temutambuza nsenene nedda naye nga tunaatera sajja sooka omuguleko engatto omwaka guggwako agenda mu kyalo ngenda teesa kati njagala nsalire taseero nno ejja kuntuuka wandaba eddiba lyeryo ati kala lyeryo nange lyenjagala anti nawe toziraba nawe towalagate nnyo nze ebintu byange be bityo mugamba muti eyo abajumia gye tuli tukikuba Jumia Black Friday simanyi Black Friday njagala nno Black Friday bampemu ite tukutuku namba gyagala Black November oli wa sente zo oli wa Black November fuse Black November bigwawa bwomi bintu biri ku bei rahisi buli kimu kitambula mu bitunda mu bimalawo mulinze stock gwe wabitegedde nawe abalamu Salam TV
kubabuuzaako obulango bwa layisi owenga talina okulanga uyo muweka langeko ku ngatto naye omusajja muguleeko ebintu by'okuyimiriza abantu ne mutabagulaako kadde yakantukako n'otusalako tetunateesa naye oyo kasitoma wange tomanyinza okwongererako 15,000 akozesa MTN Momo obeera okigasewo nnyo kozesa MTN Momo kwanyagala mpangula school fees za mwaka mulamba amina n'obukadde 10 kisoboka nakutuka mzee wame namutuka namutuka bigere nga kinene anna mzee ije bali nze kukubira kalango eri wadi otaseera jema kubira kalango je siseera jema kubira kalango eno waliwe kino kyamanyi ne mama size 45 wali abazambala imwe wali nabambala 40 kino kigere kya muntu mzee mulimu n'abambala 48 nga musajja mukazi nga musajja baba musajja kale naye ate waliwo omukazi ng'eno ajamba nga bambala 45 mwebali muno amanyaga amanya bampita Imaniro William omwaka gugwako soka okuba abantu bagambe baguleko engatto bakube nange nfune ekintu arako mukyalo olina okugenda mu kyalo tandika akalango engatto yino ngitunda bagiyita Marco Polo sigiseera beeyi ntono omanyi tutunda Black November nga ebintu byo twabisaze ku beeyi mwana bagiyita Marco Polo made in India ero nayo buutu bagiyita Chelsea buutu sigiseera tandikira mu 8,000 nga twogera 8,000 batosedde anti ebeeyi yakuteesa soka oveeyo omusajja wa kigeeti we omanyaabo yakyama katumira ku bantu tumidde ku maama wange ne mukazi wange mu kyalo Ekisoro bagamba ojja balina okwetegeka ojja nettu kituufu balina okwetegeka n'enkoko manye nti ngenda kulya Christmas bulungi kale tweyanzege omulungi alaba Salam TV omusajja zeze ngatto za naye omanyifu abakolera e Kampala tubonaabona njagala sala kkubo naye maama kikambwe naye nga njagala okwebaza mmwe balaba Salam TV nti Road to Maka abantu abagenda okukola hijja mwetegeke before December nga tannaba kuggwako kikayawo tewali nga tesobola kutuuka n'onaatunulayo ebigere ebiri awo 45-54 awo omuntu asobola okwambalawo engatto ye Mariam asobola okwambala yawo okitegedde nkamanga osiba nice. So bwatyo tuli njagala kubeera nga mbuuza ku bantu baffe nga bulijjo wokimanyi tujja no ku street ne tubuuza ku bantu aba bulijjo baganda baffe bana ababooda imisoko sibe ate oyambadde yero toyagala omusajja olulabye akazindaalo adduse njagala kubeera nga nsala ekkubo anayo omuyaye ekitegeeza abantu beeyongedde okwagala Ibula era gye mujja ebyo ngenda kwesimbawo kasooka ensala ekkubo njagala kwesimbawoko gwandaba ku Salam TV leero singa byako okitegedde so bwatyo tuli olunaku olwaleero ogwetowera olunaku lwakuna Black November yatandise embu era gwalina byotunda bakusaliddeko ebbeeyi simanyi oba Salam TV yasazeeko naffe kyemmanyi kiri kimu twasazeeko soka yimirire boss bas ogamba otya bobale kazana mpola kazana okola itambula bitya uli lubyanza odde eno katolina watuufu odda ndinawo oddawo mutawuni odda mu tawuni odda mu tawuni tonafuna muntu gwotwalako waliwo gwendeese gwolese kati otwalako okimanyi tonatira okumalako omwaka okulaba nti gugenda November mwezi gumu olinako wateeseteeseeko otwalirako ab'omukyalo ndi mu Kanoonya oli mu Kanoonya Kanoonye bulungi ab'omukyalo obatwalireyo kumulwawo ogendayo mwesiba mu kibuga Kampala n'omala emyaka 8 oli mu kibuga Kampala tomanyina oyagala mukyalo bazzeeyo mayiti tugenda mwaka mugwago gwawo nga tugenda
tumira ku bantu batumireko bonna bakasitoma abo bakasitoma bange bonna mbatumiddeko mwebale kutumeezaawo nabo bakuwa kasente kwagaliza kasima ng'opakinga leero njagala buuza omuku omugye ogamba otya iyo piki ya mulembe muzijjawa tuzijjawa mu looni leero ni abendi jumaleyo ng'omwaka tegunnaggwako wangi looni jimaleyo ng'omwaka tegunnaggwako kibi ate obudde oyagala bakola mama oyagala bo babeere baavu obudde bwenasayininga tebunaba kale baweeyo koko obawaayo akatonoto mbambawa ze twayogera ngumbe nga mbawa buli wiiki mba nyina okubateerako ogenda ddi mu kyalo operation bagoba mu kibuga mugendeko mu byalo babalabeko ogenda ddi mu kyalo mwaka okuggwako ogenda ddi mu kyalo ate olaba obuzibu buli awo oba ogenda mu kyalo oba olina okuba olina akasente naye sente tuzirabika sirinaamu kakasa sirina omwaka mulamba kuva erijja gwatandika paka eno sente zaagaana ennaku zino okakola naye byetaagisa bingi ate ebintu buli kimu kyonna kyalinya nga kyekyali kati olaba n'amayumba getusulamu nago baagalinyisa basula mu mayumba ag'ebbeeyi omwagala eri mu fulaati eri waggulu si mu mafulaati naye ku sayizi zaffe tubeera mu mayumba gatali awo manene nayo nago nga ga bbeeyi temusula mu buyumba obutono olumu emu kateni yekwawula n'eddiiro ate olumu tuba tulinamu famire nga tulina mu Kampala kati ngaawo tosobola kusula mu kagundi kale bwe kati kituufu kati okolera ku sejji yawo nze obaga oli lubyanzi oyita mbuyisi nze mbyandiza mu kibuga buli wamu Equatorio mini price buli wensanga omusaabazi we nkola ki kugenda ku mini price kati ngenda mini price Equatorio wano paka mini price otwerawo sente ngambe bwompayo nga 3 nkutwala wangi taata 3 kuba mbanzirayo okuva paka ku mini price oba Equatorio kale mu kibuga awo ng'oseera nga siseera nze ndaba ku kasente sikangi ako ku mafuta ebbeeyi y'amafuta eriko kati kati gwe mu kyalo opeza ogambe mbeera mu kyalo kyawa nze ndiwo entungamu kati okuva wano paka ntungamu sente meka boda oliwo entungamu otuuka Ruhama Ruhama olwede ndiwo Ruhama oliwo Ruhama kakukulu Ruhama wamma gwe waliko oliwo ku kyalo kyaffe nange ndiwo Ruhama nze ndiwa Lwikiniro Lwikiniro ze manyi Ruhama wokka wasigadde simanyiyo tumira ku bantu tumira mama wange n'abaana bange bonna bona obatumidde kale ndibeera bulungi ab'entungamu bagambe batumidde ndi ku TV nja kujja mbalabe naddala ab'e Ruhama okitegeere Kigude Wanire Evening Drive embeera bwetyo bweri mukama wange abadde ayimiridde oli adde ayagala mubuuzaako tubuuza bagenda mu byalo twagala tugenda otuuka Desemba nga lumu nga wono wonna wakalu musigaddemu abantu batini operation kuzza abantu mu byalo bagende balabe ku famire zaabwe bagende babeereko ne famire zaabwe ng'obudde bukyali babeereko ne tata wange how are you sir are you fine sir you on phone that is a new technique you put the phone in the element and you speak to people this is Salam TV. Yes, please. How are you? I'm okay. How is the going? Not bad. I see the sticker. You support, Yes. Is the one you support? For sure. So when are you going back to village? We'll be going December. Already we are in the last days of November. By December you should have been prepared. Just pack and you go. I'll be going. You'll be going? Yes. Which village? Tororo. Tororo, Eastern region. Yes, please. We were in Eastern region there for Manywa Salam TV. We gave out gifts. Yes, please. Like motorbikes and umrah. Yes, please. So what are you going to take for them in the village? I have a few items that... You shouldn't go bare hands. No, I can't. Because when you are coming back, you come back with a big luggage. I have a few items that I've already bought there in the house, just waiting for that day. Waiting? Yeah. Kale, safe journey. Obi wange mo. Ogamba otya? Jendi sebo. Ate obinza zabakuwa nange nzinoonya mu. Ibula soko mpeyo omuntu wawe. Ogoli serious. Ndi kumpe okuba oluseke. Mpulira.
Chiyayo oli kumpewo kuba oluseke. Obi wanva. Tubagamba nti twasoma ffenna nabagamba saasoma yogamba oti. Kale ino bwate watandika ddi okujjayo. Kugambye nkolere eno waggulu kololo nange. Kale wannaye lino eggwanga ebintu bino bizibu bano boolaba bano. Saagala nnyumye ogenda ddi mu kyalo ojja kungena ku enama yange onkubire toyogera bya kusomero bajja tegeera nali sisoma bangobe ku mulimu. Ebyaddala. Ngenda mu December. Ogenda mu December. Oto batwalirayo oti. Obimanye era nkoko na sekukulu. Nkoko na sekukulu. Seggwanga. Seggwanga. Nno zina kati naye kansooke nzinoonye tujja kwegwako kansooke nkanoonyeemu gwe vamu ebyo ebintu byo byolimu. Kikude waniira evening drive mera bwetyo weri oyo nno obbi. Wamukuba obbi bange kinyuma nnyo okusanga omuntu gwe wasoma naye ng'alina kyakola ng'alina omulimu gwakola ng'oba kale kyonna kyaba akola naye ng'alina akalimu kakola akayingiza ki akayingiza sente. Tuli wamu ne banafu aba MTN Momo gy'oba okozesa osobole okuba nga weewangulira school fees za mwaka mulamba. Sefoda mugamba mutya onoonya client ndi wano ku TikTok mwina data mwesimye tweya bakasoma babuze ali tuli mu bago babageneko mu byalo basisinkane ku bantu baabo besi buga mukyalo tukoleyo ale mukyalo mugemulayo ku bantu bammwe bannaye muve mu kibuga mulayo ku bantu bammwe mugere mulime kubijja atenga nabo bagala kujja eno waffe ani bagala tebajja tujjudde abamu bagala kutunda ebiri mu kyalo ate bajja bagambye tebakikola soko balabule kyo tebakikola mwe mubiveeko nkyagala tunda biri mu kyalo ajje mu kibuga mubiveeko kyenyisana nambooko atota muntu ssebo ate okutta kibi esi mulabule nti twemala bannaye tebeeyongerako twemala n'abamu beetaaga kujjayoko nga mmwe twagala mmala okukola ssente mugende mu byalo kati kyetaaga niwasigala ffe abasefu booda kaffekka taata ffe ne tuddawo Kampala wuwo kati ogenda nosanga omuntu nga wa booda naye ng'alina gupiki tegusobola nga n'omusaabaze agutuulako omanyirawo nti tazita mu bitaala nga tasobola ayita mu bitaala ate obusajja buba bugenda mukyagguwa neera njagala mukendeereko bannaye mujjudde babatwale jja kituufu babatwale kati kambuze wafunye ku kaseenene akaseenene bikyali awo gwe enseenene wawo wazirabe naguzeyo awo obusene naawe busega tugende Busega gye batuzifuna gende Busega kuba zo zalayisa nti we zituukira ziva eri waffe mubende Mityana wala eri ziva eno waffe ku Buddu gye ziva mu mubende Mityana mweteekawo kati kankugambe okuva we bakuba Buddu netatuuka ku final eno luutu enseenene zaazira Buddu zadda mubende anti buweekula ye yakuba nakyo badde osaana okyogere okyotulangira zadduka zigenda ne zisenga esingo zanoonya kikopo gye kyadde buweekula gye ziva kyogamba enseenene zadda buweekula singo awo we ziri awo bano Buddu kyaggwe baani tebayi ate kati waliyo nzige zoona omuyaayo ono yabba sente za gavumenti yabula ebigambo mubijjawo gwe bagabe waliyo nga bazazibba waayo obadde kikati ziriwa ze yatta ate ezammwe eziveeyo ebuweekula mayanzi kongola mabeere Masaka wasigalayo nzige era twazirekera ono oyo ya minisitaani oyo kati zalimbali zabbirako abazi anti nazo zifaanana enseenene Beza bagatta enseenene bagatta kongola mabeere ne bagatta amayanzi kati gwe kyolina okumanya Masaka tekyali enseenene ate nze saagala bannamasaka ze nabagambirawo nze Masaka wasigalayo nzige teri nseenene ali enzige ne kongola mabeere ebyo tumira abantu bonkwesonyiwe mama wange nkwagala nnyo Mityana era nate mbadde ngambye taata wange yafedde naye osobola omwagaliza emirembe gyali okumusabirako nsaba Allah akuwe ejjana Firdausi Allahumma amin ejjana Firdausi kola nnyo saddaaka inshallah era iddi eno ey'omwaka guno eno nsaba Allah aŋŋondezeemu wakiri nsale y'akabuzi inshallah
sawa mukama kuuma akuteeremu baraka akabuzo okafune kale tweyanze gegwe alaba Salam TV kigudewanira evening drive tulina banafe aba MTN Momo abakutegeeza weewangula school fees za mwaka mulamba ate ekirala genda ngokwesa MTN Momo ofune MTN booster eddakiika sawa 3 GB 3 ku 13 obeerenga weeyagala obeerenga ekintu kitambuza mulembe tata jebale bana webale kuba muyonjo kubudde bw'enkuba pikiyonga efaanana bweti oli musajja muyonjo kati mwebe tulina okulinnya wagala olaba empale za fanti oziraba kati nze erisobola girinnya otamba ogamba otya ogenda ddi mukyalo operation kubaddako mukyalo mulabe kubeewamu batutumye batugaba batugambire ennaku zino enkulu twagala tuzirye nabo oddayo ddi mukyalo nga yabagamba yabakyalo batutumye katutuukiriza bweyamu bwabwe batutumye anti mubagambe ne mu kibuga enkonome nayo nnyingi tuyinza obutalabikayo kubanga ne mu kibuga embeera ogiraba ensonga yo weeri tuli bubi nnyo temugalabikako anti enkonome okujjawo nga banatukiza tuwa transport atukomyawo ate mu kibuga omukyalo yabakuwa transport akuleeta ate ffe tebatusaane tubaweereza maama newankubadde naye kati wotuukira ate ow'omukyalo mukuba oluseke nabo naffe batukuba oluseke kitegeeza nti azaala ekibya kiwongerera balina toto namwe bamanyi obayisayisaamu batuyisaamu oluseke jjajjawo yalwadde eno kale oba olina omuwate oba okolerera tolina mukyala opazi nga olina omukyala n'abaana naye newoba obalina olina okubaweerezaayo andi kakati alina obaweerezaayo naye kati nange neeremereddwa kubanga nyinza obutalabikayo naye bikutabuseeko bintabuseeko tumira ku bantu ntumirako abantu bewaffe bonna abandaba abantu b'ekayunga oliwo ekayunga ndi w'ekayunga mu Bugerere ako kawaani naye babala bululu terigulo we balikola obadde tolirabanga owantu wabi waafa olaba okuva ekayunga mu tawuni bakola emyaka giringa 5 kakati olwo bagenda kukola myaka okuva ekayunga mu tawuni paka wali ku lugundi wali ku lutindo oludda wali ekamuli wakyaganye bakolawo myaka 5 kati olowooza bagenda kukolawo myaka emeka oyogerawo myaka 5 kati bendaba wano simanyi nakumanya kitegeeza nti okuva ekayunga ali ku poliisi okutuuka eri eggaliraya ku mazzi gwerayi kabazukulu bagenda olutambulirako naye nga sinza ate nga siffe kale olina balaba olina akagambo akalala kugamba bannayuganda kagambo kangamba bannayuganda nga mu ngeri ki mu byobufuzi oba mu byonna kulaakulana ebyobufuzi twabivaako abannabufuzi balimba bayaayi anti abannabufuzi obalaba fe abawanika amabango ate fe abalina obassa kati so tetuba tetulina bivaako kubanga buli muntu mukulembeze mu kiti kyalimu gwe nawe oli mukulembeze mu kiti kyolimu nange saa zino ndi mukulembeze mu kiti kyenkola kyendimu segera kati so nawe abakulembeze bola waggulu abo fe abakola kubanga baagala ffe okufuuka kye bakola ekyo badde okimanyi kakati ekyo tekikutiisa mbu ate si ku byabufuzi twabivaako kakati gwe obivaako otya gwe ng'olaba enkonome yeeyo genda mu maaso mugenda mu maaso musonga mbere kubanga kale tuba tulina obbasa amayinja n'abali eri mu kyalo nabo bategere nti tebalina kye bakoze kati tongamba nti ebyobufuzi tobyogerako wabula gamba bugambe nti yogera byoyagala kale yogera byoyagala byenjagala byonna byoyagala bannayuganda twebeereremu kyokka kyensinga ogamba nga nze nga bannayuganda twebeereremu tukimendagamuntu zaffe bazaafulumye nedda byendagamuntu twabivaako kubanga bano bebakuba obulwa ate bebabubala aye tetumanyi oba bamaze okwetiikinga wabula twebeeremu bwebwerezi kale tweyanzege omulabi wa Salam TV kikuda in the evening drive bwetyo bwendi njagala ng'ensooke ngende mpumulemuko ate gwe andaba kuwumulamu nga wenfunayo omuntu omulala njagala kuwumulamu wenfunayo omulala njagala funayo ow'oluzungu naye nga temwerabira banne abakozesa amakubo bali mu gakola so mutambule bulungi akaseera kankuba afande ogamba otya otambula bitya keeko ogamba otya gendesebo amanya gaffe obampita ow'emmana Yonas Yonasi bitambula bitya ampola bwebisyo tolina buzibu
obuzibu sina naye obuzibu bwo tubigumira mubigumira ogenda ddi mu kyalo ensonga eriwo lero November agenda gwaggwako kati ogenda ddi mwana nandigenze naye ka transport kakyekwatakwatamuko ovira side Kisoro oliwo ekisoro babatwalirawo sente meka mu Christmas ziba mu 8 kati waki togenda kati nga transport tannalinnya abananga ate nga kyazinoonya erinayo jazinoonyezaayo eyo solo zinoonyezaayo ate kuzinonyezaayo baki ate nga ndino zinoonyeze ne Kampala nayo solo zinoonyezaayo tegisoboka kale abantu obagamba ki abaliwa abanna Kampala kiki kyoyinza obagamba gwe nga gweyo ibyo kubagamba bingi nekibagambe kivirira ku nsonga gye ndino bagambamu ensonga zenjikuwe njipe bagende mu kyalo balabe ku bantu baabwe babadde nnyo mu kibuga banange abasinga ate tebajja kusobola transport ati bagende kati nga transport tannalinnya tekijja soboka sente balina ozinoonyeza wano wano bajoke bazifune bajoke bagende mu kyalo naye kugamba ngo bagende tennalinnya era sawa zino transport ya mitwaro ngena sawa zino ate tosobola kugendayo Kisoro nga toyina sente mu nsawo bulungi kitegeera kubanga ebbanga gye tumalayo mumalayo nga weeks 3 awo gobera nga toyina maga sente oba togenda kola ki togenda malako kati ino zinoonya nojoka nogendayo ng'oyina maga sente kanakubeezaawo nobatwalirayo ku bintu webale nnyo n'okubatwalirako ku bintu wanaye oba ovaayo n'akasawo n'ensawo y'obumonde baaba si buli wamu ng'owaliyo batuga obumonde buveeyo naye si buli muntu yenna ng'abuyina batono ababuyina ogambe eno buli muntu kyayina emmwanyi si buli omuntu ayina emmwanyi okitegeera kaakati eri wali ababeera nabwo naye nga wano tewali olaba kuba bona si bwe basiga wali asiga ebijanjalo wali asiga obumonde kati sawa zino kati season eno eriwo ya basimbo gasooli mu Wemba ogumanyi ebyo bye basimba n'abayina obumonde beba n'abanene bemuyita abanene ababedde kati naffe ekyekino abayina emmwanyi be babedde okitegeera kyekyo musajja ayogedde Omuwemba nsobola okugenda naye n'ogumpaako banange gojja mu gwa 12 nga gugwako Omuwemba gubeera oba ogufuna ewaffe saidi yewaffe oba ogufuna bulungi nnyo tumira ku bantu ze banange bantumira ano bonna abakasitoma b'ovuga stage kwobavugira banange nze gwe nati ntumidde bakyali bange bembeera nabo wenkolera okolera ku stage yawe nkolera ku Kotoriyo eno badde oyina gw'oleese bayisayisaamu mbayisayisaamu zeni ndinze w'ogutwalayo mbeereeyo anaye balubyanza beeyagala bavuga bye baagala wama ogamba otya nawe oli Lubyanza oba gwe stage nange ndi Lubyanza oli waki Lubyanza oli Lubyanza olinnyo engeri gy'okyogedde Lubyanza era ddala oli Lubyanza ogamba otya jendi boss olinze customer ogenda ddi mu kyalo Christmas njagendako mu kyalo kulaba bazadde waligenze kati nga transport tannalinnya ova mu kyalo kyawa Rwanda katonda wange koliwe Rwanda kitundu ki ng'osuseeyo Kigali soka n'oyitamo mu tawuni Kigali kati Rwanda waleja mu Uganda wajjira ku boda wajjira ku ki ku bus nofu kati waddayo ddirayo ku ki ku boda eno ndina okuddayo ku bus kati boda ogiteekawa ngireka muno olina gw'ogirekera n'agikuuma kati Rwanda obagamba nze ndi Uganda nkuba kicuba abagamba ndi bweru wa ggwanga ne bakubuuza oliwa ndi mu Uganda okola ki nkuba kicuba bagamba ndikuba ekyeyo okuba kyeyo kati bweddayo bakuyita omusama ndowooza okirabana bagamba abasama batandise okujja bakuyita wakabi ntegeeza obeera wakabi kati soka obabuuzeko mu Lunyarwanda bameze gute abo mu rugo ababyeyi banjye ndabasuhuza ngasuhuza na barumuna banjye mbese
kandi nkanabatumira yuko nzajya kubasura mu Noheli. Kata obo bagambye iki? Anta mbandi kubategereza sobora genda ko bacarira mu Christmas ubane. Kati gogwa oli muhutu mutusi. Ndi muhutu. Oli muhutu? Kati batumireko. Kale mbatumida bahutu bena. Tari bya kusosoregwa nga bona mbatumide. Tari bya kusosora muhutu bamututsi bona mbatumide. Bono batumide. Kale tweyanziza. Ayipoza amanya gwani? Iradukunda Rufose. Yamanya Force oba yandiya ava Rwanda naye akuba kichuba wano kati baddayo eri bagamba abasama batandise okujja bagamba omusama ali wawuyo ali eno naye we Rwanda akuba kichuba okitegedde so tuli banafe aba MTN abakugamba together we are unstoppable wamune banafe aba Afro Mobile katugende mukumula ko tukomeho tova ku Salam TV Ekutuswako You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Salam TV. Introducing the next evolution of streaming in Africa, re-engineered from the ground up. A new look, a smarter, faster interface, seamless, powerful. AfroMobile is now easily available across all your smart devices, smart TVs, smartphones, tablets, and more. From live TV and events to your favorite on-demand shows, AfroMobile delivers an ultra-smooth, uninterrupted streaming experience anytime, anywhere. Download and update your AfroMobile today. AfroMobile, authentic African stories. It's our big blue birthday bash. The vibes high, the deals too good to ignore. Grab your slice of the action. Shop online with Market by Momo. We deliver. Log on to market.momo.africa. Use the MyMTN app or the new Momo app to register and shop online. Market by Momo is from MTN and powered by MasterCard. Your content, your kids are back home for holiday, but Tembera is not so good. Just DSTV esonso todeka wiki eri buli omu kakati osobola okusasula DSTV buli wiiki n'onyumirwa zi shows z'osinga okwagala okutandikira ku siringi 5,500 okumala ennaku 7 olaba lw'oyagadde. DSTV Uganda, your home of entertainment. DSTV Uganda ekolera wansi w'amateeka ga UCC. Sad moments and more especially death are inevitable, but malaria deaths do not have to be one of them. Do not regret. The power to chase mosquitoes lies in your hands. Mosquitoes lead to death. One bite could cost you everything. All you have worked for will be left behind. Your children will be left in the hands of no one. All property will not protect you. Sadly, your friends and family will move on. Protect yourself and your loved ones from mosquito bites. Sleep under a mosquito net every night. Clear bushes and stagnant water around your home and close all doors and windows by 6 p.m. The power lies with you. It's our big blue birthday bash. The vibes high, the deals too good to ignore. Grab your slice of the action. Shop online with Market by Momo. We deliver. Log on to market.momo.africa. Use the MyMTN app or the new Momo app to register and shop online.
Pocket by Momo is from MTN and powered by MasterCard. You see, I've been a painter for almost 4 decades, and I have found Global Paints to be very reliable. First, everyone knows we use Global Paint undercoat. Now, for the best results, I continue with Global Paints products. I go for Silk Vinyl when it comes to the interior. Then Global Matte for the ceiling, and when it comes to weatherproof, I go for Global Weather Coat Emulsion. With that one, the house will never peel. Now, there you have a sparkling, magical looking house. And then the client is very happy. He recommends me to another person who recommends me to another person who recommended me to come and do the advert. Global Paint, a reliable product. 2026 is calling, and your voters are watching, listening, scrolling and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power, we get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Omuzadde kola okusalawo okutuufu ku kusoma kw'omwana wo ng'omusomeseza mu ssomero eririna buli ekyetaagisa. Kati nkwanjulira Jakaiza Secondary School e Kabowa. Jakaiza Secondary School liri mixed eri abawala n'abalenzi mu Kisulo wamu n'abava ewaka, era ng'abayizi balabirirwa bulungi ddala okuva ku senior 1 okutuuka ku senior 6. Essira tuliteeka nnyo ku mpisa, eddiini saako ebyensoma nga n'abasomesa baffe bonna bakugu nnyo mu curriculum empya. Tusangibwa Kabowa Church Zone mu Lubaga Division, oba tukubireko ku 0702 19 64 91 oba 0772 44 397. Omuyizi asomedde mu Jakaiza Secondary School aba wankizo nnyo mu buli kyakola. Eno ye Salam TV. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the MyMTN app. When we talk together, we are unstoppable. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulungi yachekumide ku Salam TV. Amanya Ibrahim Bagalaliwo Ibrahmatic olunaku olwaleero ndi wano kukubala mu kibuga Kampala. Eno Kampala kati oba eno division ki sinayawulo oba tuli mu Kawempe division oba Kampala division. Simanyi naye kyemwe tuli mu Kampala ne division yo sigimanyi. Tugenderawo njagala okubuuzako ogamba oti eyo kansule bitambula bulungi gwe eyekumidde ku MTN akutegeeza nti MTN momo gyoba kwesiba gyoba okola ki mu buli kimu atanafuna line ya MTN mbadde nkutegeeza butegeeza duka za mbiro ogifuna ebingi ebirungi ebiriko okitegeera ate mu kuba nti erina ebirungi okuwangula ku birabo owangule ku school fees wewangulira obukadde 10 osobola okugula piki z'oyagala omuwendo osobola okugula ettaka ly'obadde weesiimisa okitegedde ne nkutegeeza omumanyi wa Salam TV bana abejjinja twagala obeebaza omukwano gwe mwatulaze kati nno twolekera Northern noza kiba kitegeeza gululira abo bonna betugenda okubanga tugabira umura betugenda okubanga tugabira ebirabo bingi kati gwe ng'oli wa Northern ng'oli muno wandibadde otandika okweteekateeka tugenda okutuukako ng'oli eri ng'ebibuuzo bikuba budinda okitegera tuli mu kunyumyako ne banafe ababoodaboda badda ddi mu kyalo twagala baga mudda ddi mu byalo mukama wange gyebali oli bulungi oli tu oli mu ki oli bulungi twagala babuza ababooda badda ddi mu byalo saaza ku nnaku nkulu no bodo bakati gye bayita batya eyina essimu 2
ali ku ssimu ayina essimu nga 8 emu evuga endala njagala okutegeeza amakubo mu Kampala gali mu kukolebwa ate enkuba etonya kiba kitegeeza mutambule n'obwegendereza ensonga ezo nga bwe muziraba bali mu kutuyisizaamu kebo bali mu kutuyamba maye kati tuli mu tekinologi obupande buno kintu kikulu nnyo bannaye buno obupande tubusome okitegeera obupande tubusome kiba kitegeeza narrow to the left wenyigirize side zeno bali mu kukolayo bali mu kutereezaayo abatagala kusoma bupande mu abasinzo leeta obuvuyo wano muleeta obubenje ate enkuba etonya amataba okitegedde so ogamba ota mukama wange olinze customer mukuyitire mpumuddemu wanji taata wakoze dda kati owumuddemu nenga owumulidde mu kkubo tebakoone tebasobola bebamanyi asibe bamanyeko bali mu kurukola kata bayita batambula mpola ate batambula mpola golaba aba taxi batambula mpola golaba boda wena kati muzitadde wano ene tunudde eno jetu jetuli nanyine yali mukana nga batule yekuoni nga wakitogera nutikako batule gumala ogwo kano kaledi kamala kakanza kutuusa paka nga Kampala kano ka 11% kakutuuse Kampala Kampala side kyo ekayinza ko wino ko wino etegeeza bw'otuuka ko wino tekasukkawo kayinza kusukkawo atamanya gaffe gwana amanya nze Justus ogenda ddi mu kyalo okulaba ku bantu bo nga 23 guno November December mbadde manya 23 nti ng'okeddeyo naye kirungi okukeerayo nga transport tebannamulinnyisa nedda n'okola emirimu egy'omukyalo era kyetaagisa nti woba okedde okugendayo osobola okutandika okulimaalimako n'okukabala n'okulunda ku nte n'okutunda ku nte n'ofuna kasente kino ekiseera kyakukola sente kutunda nte gwegagobeera Kampala ssebo olwokuba ogenze mangu ente z'osanzeyo n'oyagala ozituunda sukusanga era nze abaazirundiddeyo etegeeza oyina ente kirabika oza togera tuwaayo emu ya Christmas jangu nga 25 sawa 8 gw'emisana saa 8 gw'emisana tetusukkawo mba mbudde ku kyaki mba ndi fuli we tusukkirawo ku 8 neziwera 10 mba ngenze kulya ku zange omusajja batuyise ddala naye mukama yeebale oba omusajja atuyitidde gwasoso tuyita awo kirungi lyo ku nnyama nente mufune naye kati ente teswazirundira mu Kampala balunda kati baleeta tekinologi ozimba ekiyumba anti kati mu Kampala ebikuta byakugula buguzi n'omuddo osaba n'okusaba babikuwa kati ng'osaba wano basobola okuleetawo ente n'ogirundirawo webeera mu kiyumba ogenda wansi mu nsiko zikyaliyo eno mu tawuni ekyaliyo mu Kampala gwana Kampala woomanya ensi eno kibando wansi mundeyo mu nsooba eyo mu nsooba essaawa zino tugendeyo ffenna olaba ekiriwo bayiyewo matiriyo ngwa ebikuta amahoteri ge mangi agasinga amahoteri mangi naye ebikuta kati ekutiya ekitundu kyayo mitwalo 2 ng'osasa bikoze okyolunda oba okirabako ata kikikyo mitwalo 2 ogimanyi oba ogikoze anaye okuddaala sirundamu embuzi wayiye embuzi nnyangu naye ente naye byonna kyekimu byonna biri era kale tumira ku bantu bonna bandaba mbatumidde ku Salamu TV epozi oli oveera mu district ki Mbalala ekakoba omanyiyo kati nze nviiraawo Kakoba ab'Ekakoba tubatumidde tubeeraawo mbatumidde monna ab'Ekakoba n'abalaba Salamu TV bena mbatumidde naffe tukutumidde tweyanziza gwebale twita otugaye essaawa 8 nga 25 mbalindiridde tugenda okulya ennyama tugende mu maaso wamma mukama wange njagala ku nange ogamba otya kyekitambula kawaniki enguliko wagiteeka ku gaali Basi Dunia olina emyaka emeka 3 emyaka 3 okuba Basi Dunia waliyo nga baluyimba anti birimu amakulu ogendo kasoko tutereko tuwulire Basi Dunia gwe ani yaluyimba basudde omulabako
ngate lwakisamula ojeko basi dunia lima kyolula romanyo lwabasudde era n'olulala ndumanyi nyingi baluyita batya payo lumu kweyo lumu otali basi dunia nga luluwa ndukuteereko ba kale lunteereko kale oyina kadongo kamuwo nze gwe nkubisa yekka bire byabano biva kutebiina makulu tebalina makulu okuleka Bobi Wine yekka neta kyayimba anti era jazirekayo mu studio kalolo bayita batya abaluuliza bajja ddumanya okimanyi oluyimba lwokanga lutandika basobola okuvuga okuva wano paka Masaka nga tetunatandika nga luli ku intro bwekibeera abedda bakikuba bulungi abedda bakikola bulungi bakubanga ennyimba eddakiika 12 dakika 12 ntono sawa namba sawa nga 2 ati kisoboka kati gwe kadonkamu kiki kyosinga omuwulira alimu amakulu abawumuliriza ebyennaku zo tebikyalimu makulu tekibiina makulu bakuba kumala biseera babba dakiika nga buwedde nabya kuwemula bantu ensonga abedda baali bannyonnyola ensonga era bwekyabeera tezo oli musajja muganda ndi musajja muganda era neddira nseenene kati gwe enseenene tolyongulira tolya nseenene onguliraozaagala nkuwa ongulira tugenda ongulire tugende wali ebisego ongulira gwe oli ku mulimu nguvuddeko nyuse sinnabakola kati gwe enseenene owulira buwulizi kasu ziriira mu mpewo oba toyonoonya ate ntya mu mpewo atera oba oli ate oba onoojeegaana ekuyingira buyingizi oli omwana wa enseenene ova mu ssaza lyawa nze essaza lyenvaamu nze ebyessaza sibimanyi naye nga nze nzaalwa ssenga nziikibwa migadde taata wange ne jjajja wange be bawangaalidde migadde oba wassaza lyawa Bombo Road kati oba oyingira Bulemeezi gwe oli we Bulemeezi wamma wavaayo teri nnyo kivaayo Masaka Road wavaayo Nseenene Kayunga Bugerere Nanansi neeri wali ebivaayo ngaki Butambala Mayirungi emmere eno eyaffe gye tulya enva nga soosi emboga balimayo ennaanansi n'emiyembe paze Bulemeezi wavaayo emiyembe oli eyo oliwo emigadde nga bakuzaala kumpi gwe wano ovugawo obuvuzi ngodda ntwagala bazza mu kyalo mugendeko omukyala be wamwe babalabeko naawe ojja kuddayo olowooza siganda nze agannyabo era ne bakama bange ne bagamba nenyumunaayo mulambo wagitaata siva Kampala ŋŋaanyi n'okomawo waliwo omuyimbi yayimba sijja kuva Kampala ŋŋaanyi nze mulizaayo mulambo naye lwaki mukatabe wammwe bagala bakulabeko mutuuleko mwenna ku lujjuliro mulye anti kati etikyali buvunaanyizibwa sente newetulima tebivaamu ssente babuuzaako obubuuzo omuza ku birowoozo ovuze booda okuva omwaka we gwatandika ekigwanidde ne mu kuziika mbeerayo oziika naye olumala oziika ogisambirawo ayino nsaze sitisi yakusamba kati abantu abali eyo bannakampala obagamba kagambo kimu naddala muzi nga twolekera ennaku enkulu njagala abakulira gavumenti bakendeeze ku misolo gitutta ne muzina ennaku wonna batukendeerezeeko misolo gitutta booda bazituseera abaalooni ng'ate bakozi ba gavumenti obwo bulumi buli gye tuli aba booda ate abakulira gavumenti tebatufaako babalaba kyamuli batuba bakyamuli olugira nga batukwata batussa munda njagala kyonna kyekinyona gye bigenda gavumenti emanye nti n'ababooda bantu nga ate tuli baana baabwe batusalirengako ku misolo emisolo booda n'ogigula miliyoni 9 ng'agula ka vitizi bitizi ya miliyoni 9 ya miliyoni 9 ng'abaana abo bazivuga omaiseze batugamba mboba tolina miliyoni 18 totawaana n'omugamba vitizi aba balimba kati pasa ebeere mu mmeka pasa simanyi bbeeyi yaayo
Emisolo gibafukidde emisolo gitutta n'omugaati gwa 5 omugaati twaguvaako era nange nagudda ku paani zipaani simulya ampisa bubi anti engeri y'amenvu gye bagafumbanga gavunzeemu nga bivaako okuba bizinesi z'abantu ssebo sizikubye buli omu alina bizinesi ye bwagiyisa nange nina akakodiyo kange era ogenda kundekerayo wano ekitwala obudde bwenkumazeeko taata waki tontumye neŋŋamba nkoleze pikiyo kiggwe twebali singa gwe mulimu gwewajjamu ogw'okwoza nzooza ssebo nedda bakama bange bakwate bakimanyi naye nzo biveeko ebyo siboolabika simu abalaba omuntu mba naye omuntu oyo nga mulungi alabika alina eyo buuza yiyo nedda ssebo kyantu kyabwereere mu ggwanga lino eya Uganda omulembe omuguta muzibu bizibu naye akakubako katono tukafuna waliwo gye balinga omusana guba kalakatona akakuba kaako tukalaba okumala muyina ssente esaati mwambala oyambala esaati noyambala enjaketi 2 oyonoona teeka gweoli enva 3 omulundi oyagala ndwale tomanyi nti bode ampewo nze bode kati elementi yo eriwo elementi yesi yevuga anti bw'ofuna obuzibu ani gwogenda okukala ew'okufa aba waakufa n'okulwala aba waakulwala bannabulemeezi tumira ku bantu bo nze ntumidde mukyala wange Kimutayi Rose nentumira ne nazaala wange amuzaala nentumira ne maama wange ne taata wange Kalanzi Moses tweyanziza kati olinze musaabaze oyo ina MTN kati gwoviiriddemu awo biveeko oyo bibozi byammwe bye mubeerayo nga mutudde wansi w'emiti ababoda muyina agabozibozi ge mubeeramu ago okimanyi bano benyini osobola okwewangula miliyoni 10 osobola okwewangula school fees wa mwaka mulamba oli mu bibo toba mukyabeera nnyo baavu owangula school fees mwaka mulamba ng'okozesa MTN momo ate bo benyini bakusasulira school olina omwana mbayina babiri ozola kati laba eri wadde banamwe mwesibe mu bwavu oba muzimu gw'obwavu gwe gubatambulirako baleese ssente ngodda yagadde juwaayiriza hello hi nozo okitegedde nti lino eggwanga ddungi nnyo wanyisebo kyekigenda maaso afande ale naba oli wa poli afande tuli mu kukola program agiyita kigudde waani kuva ku Salam TV wanyisebo mbadde mmanyi ogenda kumpita nzoke kugamba internet fe tuli ku MTN tweyagala bweyagazi okitegedde gwe omulabi alaba Salam TV njagala okwebaza webale nnyo webalire ddala how are you newanange kanyoke kale omulaba atobe alaba Salam TV njagala okwebaza webale nnyo webalire ddala gwe abeerako okuva ku machapa kakawungezi ate n'abalaba bennyini ne babeera nga bakola ki ng'obalaba njagala tusiikana olunaku olw'enkya inshallah mu jjuma wajja ogenda osaalira jjuma era kiki ogenda okuyigamu wonna wenna abankutuuseeko kale njagala obeerekereza musibe bulungi njagala okwebaza bannaffe aba MTN salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu ebadde kutuusibwako You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Eno ye Salam TV. This festive season, go 4 times bigger with Next Media's Festive Boost. Because when you buy 3 months of airtime, we will add a 4th month absolutely free. That's 4 full months of premium visibility across TV, radio, and digital to reach every audience and amplify your brand. And that's not all. Buy 2 months and we will add 2 extra weeks free. Because with Next Media, your brand deserves more reach, more impact,
impact, more celebration. Make your brand unforgettable this season. Double your visibility and start the new year shining brighter than ever. Don't wait. This is your Next Media 4 times a festive boost. One partner, all platforms, total visibility for your brand. Terms and conditions apply. Call 0761 001 890 to book your space today. Next Media, 4 times the boost, 4 times the cheer. Don't miss out on being part of the ultimate game changer. Omumanyiwa Salam TV is expanding nationwide, bringing life-changing prizes to all Ugandans. Everyone can win, including cars, Haji and Umrah pilgrimages, land titles, hard cash, home furniture, TV sets, and many others. Partner with us in this noble cause and let's transform lives together. Don't miss out. Call or WhatsApp 0776 988 064 or 0702 988 064 for more information. Get ready to win from June 10th, 2025 to February 14th, 2026. Tata Jona, Landi Road Yarawuna to get the Yakonkona. Hey. Tusawo kubera mu duka lwaki tetugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola. Infotrust Property Consultants balina ettaka ku nguudo zonna n'ebibuga byonna era nga poloti zaabwe zitandikira ku miliyoni 3.5 ezitali za kyapa so nga ate ez'ekyapa zitandikira ku miliyoni 12 era nga bakkiriza n'enkola eya kibanja mpola. Infotrust basangibwa Ntinda Kwemesa Complex Chiwatule Road opposite Kampala Independent Hospital. Essimu noti 7 noti 9 98 19 37 oba noti 774 32 23 noti 5. Infotrust for the humble beginners. Meet James. James has been searching for happiness for years. So we asked locals to point him to the source of their happiness. Until one fateful night, when his search finally came to an abrupt end. Find your happy place with GoTV. Get GoTV to enjoy a wide range of shows for the whole family. GoTV. Love it. Welcome to World Navi Uganda, your trusted getaway to Japanese cars. We deliver direct from Japan, cutting out middlemen to give you the best prices. Choose from thousands of inspected vehicles, sedans, SUVs, vans, trucks, even hybrids and so much more, all with verified mileage and guaranteed quality. Enjoy transparent pricing, fast shipping and after-sales support right here in Kampala. Visit us at Forest Mall Lugogo or explore online. Call 256-704-105-159 today. World Navi Uganda, driving excellence from Japan to your driveway. Welcome to Malek Modern School, a center of excellence located in Lunguja, Lubaga Division, where knowledge meets character. At Malek Modern School, we nurture young minds from nursery to primary with a balanced blend of Islamic theology and modern education. Our learners enjoy a well-equipped computer lab, spacious classrooms, and a beautiful playground that encourages creativity and teamwork. We believe in an all-round development from academics to co-curricular activities. Join Malek Modern School today, where your child's future begins with faith, excellence, and discipline. Call us today or visit us in Lunguja, Lubaga Division. Malek Modern School, Seeds of Hope. Eno ye Salam TV.